Yoweri Kaguta Museveni nga yakwatidde ekibiina kye NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga akyatalaga ebbendobendo ly'e Karamoja ng'awenja akalulu. Olwaleero Museveni asiibye mu disitulikiti Nakapiripirit kw'ossa ne Nabiratu. Bano abajjukiza ebimu ku ebyo gavumenti ebyesobodde okukolera abantu b'eno kw'ossa Karamoja okutwalira wamu. The construction of Ayoyalet Valley Tank in Lorengai, that one is completed now, 40 million liters. Komaret Valley Tank in Moruita with 20 million liters. Karamoja kye kimu ku bitundu ebisinga okutawaanyizibwa enkyukakyuka y'obudde nga mu biseera by'ekyeya bano basanga okusoomooza ekiviirako ebirime byabwe okukala. Museveni bano basuubizza okubateerawo enkola ey'okufukirira ebirime ey'omulembe giyite modern irrigation scheme. Now we are planning Namaru large-scale irrigation scheme with a capacity of 11.8 billion liters. Now, this will irrigate 750 hectares. Onera asuubiza okutumbula ebyobulamu ng'asuumuusa amalwaliro ag'enjawulo. But the plan is to have upgrade Moruita Health Center 2 to Moruita Sub-County, in Moruita Sub-County to Health Center 3. Abakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM mu disitulikiti Nakapiripirit Daniel Lochap amuloopedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko kiyuwa nga bwe kisusse okubaliisa akakanja ne babakugira okulundira mu kuumiro ly'ebisolo erya Pian-UPE. Wano Museveni wasinzidde n'alagira abalunzi mu kitundu kino okukkirizibwa balundire mu kuumiro ly'ebisolo lino. The prayer of the people is that you provide option for grazing within conservation area. When I heard about it, I said, okay, let the Karamoja go back and graze with the animals. When we get time, we are going to sit down and discuss. Ku mukolo guno minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Esther Davinia Anyakun akwasiddwa bendera mu butongole okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Nakapiripirit. Thank you very much and congratulations. Museveni olunaku olw'enkya wakubeera mu disitulikiti y'e Napak ne Kabila Pyong.